Muganda wange munnange abantu bano ino begendereza. Abantu bano sibangu nsiba nkigamba buli lunaku. Abakazi ba wano sibangu. Muganda wange mbitegeera princess. Mwana mama wegendereze. Bana abakazi bakambwe. Mwana gwe ndi wano naye eby'eddungu nga woobimanyi. Banange ekiri e Uganda. Naye amo walemeramu olwali. Kyogamba omusana gwa Uganda gusobola okwonda oguli wano ku ddungu. Kyentegeeza omusana gukoca ne mu mpale. Kiki? Gukoca ne mu mpale. Obwavu buli Uganda gyowa. Wangi? Abantu baabo. Buli muntu okaba. Mwana gwe nze obwavu bwa Uganda bakutenda naye Bakudunga kusuubiza ssente. Buli akulaba ssente, buli akulaba wakireku n'ekyomuwaayo. Kitegeera mwana gwe. Olaba nange ndi wano. Naye simu eno teggwako basaba ssente. Ono aba yakakusindikira message nga n'omulala. Basindika kuno ate ekisinga okumusesa. Bazikusaba nga balinga abazikuwola. Nze kyovola aba buli asindika message nteeka wali. Oli mutuufu. Okusaba ssente n'ogamba nti Oli mutuufu nnyo. Ani babeeko nga bazikusaba bulungi. Naye bazisaba nga abazikuwola babeera nga abakubanja. Nze mpuliranga n'ab'e Uganda abantane kanjira neebeerera ku ddungu. Bisinga. Omusana gwa wano kutukamula. Naye ng'olina mu kasente. Mwana gwe wangi. Bisinga n'ennungi. Buli akulaba kakusuubiza kasente. Amooza ky'ova olaba. Nkulungula mwaka kati bwakuna naye nze ebyokudda e Uganda. Ndowooza kanjira mbivaako. Weeyagale mwana. Bw'ate owaaye buli ava e Uganda bwavu. Emirembe giri wano ogwavu. Kanjira nsasaamu ebya vacation wabula omanyi? Kati jangu tugende kutwale ne ku kyokulya mwana gwe wange ate naakola ki? Tutwaleko ku kyokulya. Maama. Hello, Mr. Jacob. Good day. This is the manager of Hopkins Cafe. I'd like to inform you that the company will not longer continue with you because you didn't perform well as the company expected. I hope you will find another job somewhere else. Thank you and good luck. Naye bannange omuntu n'ova ku ssimu n'osanga nga n'ekintu ky'okubira nakyo kikugayaaza ate kiwoza mpulira obusungu omukubira otya essimu n'akuggyako kujja mpulira nga nenagirana neegenda okweyigwa kati oba kinaatuuka ssaawa mmeka oba ebikameruuni byabaaki ogenda n'ofuna kiri n'olowooza nti bye birimu ku magezi ebinaategeera naye ate kati n'ebino nabyo bitumenya bumenya mitima katuwulira okigamba how can we delay? Can you imagine?
I've been here waiting for so long. I need to go and do something else. Does he think that I'm going to wait for him? Does he think that I have time? I don't have a lot of time. I have other programs to follow. I'm always on program, but I don't know what is wrong with him. In case if he doesn't come with the money that I need, I'll just block him because I don't need anything nonsense in my head. I just block and leave him to go. I'll delete his numbers. I'm very annoyed of him. Hey baby, sorry. I'm here now. Sorry for keeping you waiting. I know it has been long. I'm very sorry. Okay? It will not happen. I know you are very angry with me. I'm so sorry about that. I know. I have been keeping you for long, like almost hours now. I'm very sorry it will not happen. I hope you are not still angry with me. Are you sure? Yes. Thank you very much. I'm very, very sorry about that. Okay? Let me give you the money. Let me give you the money. Baby, I need the money, okay? Thank you so much. Alright, thank you. I'll give you a call, okay? Hey babe, Hey darling, how are you? I'm not fine. Why? I missed you. Ah, Chimani now. Shimanyi, how is Abu Dhabi? It's hot. No, same here. Yeah, but more hotter when you're not close, you know that. Totandika bintu ebyo. Eh? Totandika bintu ebyo. Why are you saying it is sitandika? And why should you? Chogamba nkumalako emirembe. Nedda, byenjagala naye okisusaamu. Nze buli ddakiika eyitawo mba njagala kulaba bw'oli. Really? Yes, kuba mbeera ndakasidde naawe ekyo kimanyi. Gyendi kansibe twala byana birala. Nti eno gye ndi bibuuza ggwe munnange. Nze mbadde neraliikiridde munnaye nga mmanyi olinayo omuntu omulala. Anti kati omanyi ky'olina okukola okunkuumira awo. Olina okundagako buli kaseera. You've started again, eh? Otandise. Honey, kimanyi kyokka kyekintu olokosa, kyokka kyekinzisa emmeme. Naye nga mbadde nkusindikira ebifaananyi naawe. Hi, good. How are you? Wow, you look nice. You know, I'm from Uganda, and you? You cannot answer that simple question. Okay, no problem. I see you're working in this hot sunshine. And can we go somewhere and have some fun? I have some money. Yeah, I call it dirhams. Yeah, I have dirhams. If you accept, we go and enjoy. We have some fun. You'll see just after. Huh? Okay? I know, Hmm. but I want to be updated all the time. But I do update Because you. Mbadde nga nku-updating ati ne bwe mba ngenda ku mulimu I make sure I send you a photo, a selfie, a video so. Babe, bw'oba ddala ng'okikakasa nti nkyali mu mutima gwo, nkolera kyenjagala. Naawe. Nze sirina kubeera wano nga kasire wengi. Wallahi, nga mukyala wange oli awo, honey, my sweetheart, Irene, omubwatu. Kusaba okundaga ebyo byange, baby. No, nkimanyi. Just Teresa, come.
Hey, now. I know, but babe, what if these things link up? Could you imagine into your social media? Yange lo bisindikira nze esimu yange teyagikwatako okujjako nga gwe olina omulambo ogenda obiwa olina omulambo obiwa naawe si kye ŋŋambye. Yes kakati bwebanga onneesiga ddala ng'ojagala sweetheart mu bintu byange mbirabeko oba n'ebyange biri eno bibuuza alimba Vubuka oli muna Uganda. Ndi muna Uganda naye ejamiza gyokola nga sigimanyi mu bana Uganda. Speed kwotambulira nga nnene nnyo muganda wange. Simanyi linnya lyo, it's my first time meeting you. Naye nga speed eri waggulu nnyo kwotambulira. Bw'ona agenda obuukira abantu bwoti ono. Nga speed oli kunene onaabaako kyokwasa nodda nakyo Uganda bwaba twebayisa ku ddungu kuno ekyakujja Uganda wakyerabira muganda wange bw'onaagenda obuukira ono n'oli onaakomawa twatuuka okudda Uganda gwe nga tolina kyolina nga nekyakujja ewammwe okyerabidde onaatuusa okudda Uganda gwe ng'olina kwolinawo gwe koolagawo yadde gwe ye onadde ewaka gwe ng'oli mulamu gwe ku mbeera gye weeyisaamu gwe bwatyo babambira abantu kusaasidde obadde olina muna Uganda kale ofaanana ababugo sandikweseza oluzungu lwange naye eyo biki byoyogera musumanyanga wajja wano okukola sente zezino zetuyina sente yekola buli kimu lwaki mba siddayo waka nazo nga nziina kizibu si kya sente ogenze tewali tabu newogenda bayitirivu nja kubafuna wangi ate olowooza babuze waliyo
sir. Good afternoon. I'm Jivo Vincent. Please, I came to apply a CV for a job. Okay, for now, my manager is not around. Maybe you hold on a bit. Let me give my manager a call. I get back to you. Hello, manager? Yeah, there's someone here in shop looking for you, said that he's looking for a job. So, what can I do? Okay, I should ask him to sit down. You are coming? Okay. My manager said that you should sit down. He's coming. Okay, sir. Thank you. You're welcome. Ayi Mukama Katonda wange, ddala nakola ki okugwana kino? Sente zange ze neekolera nenkwata nempa omuntu, kati nsula mu miti. Zula mu miti nga binyonyi. Nasasula miliyoni 5 kujja kubeera mu miti gye Dubai. Kale singa nazigulamu ettaka, singa natandikamu akaduuka, nesigala e Uganda. Nenayagala nkyuse ku bulamu ng'okusomesa bunzituweredde. Kyokka mukyala wange n'abaana bamanyi ndi eno nkola. Sibawulizangako bukyanga nvaayo. Kati nsula mu miti ne bannamawanga abalala, kyokka poliisi etuyoola. Kati bwe banankwata naakola ntya? Njiyizza ntya okudda e Uganda? Kuba nze mbeera ngikooye. Gikoye. Wulira kakutiya kyenkola. Ntandikiddewo olwaleero ayi taata. Nsaba nkulembera. Neolaba nze ntiddemu munaye. Tuyinza okwekyawa wano one day. Ogenda olinkinga ebintu byange. Kiri mu plan yetu tugenda kwekyawa. I didn't say that. How can it even cross your mind tugenda kwekyawa? I just nkirese bless sigambye nti oba kyentegeeza. Otandise. Naawe. Wano we tutuuse? Serious wano we tutuuse okuba ng'oneegayiriza ku byange. Sikwegayiriza. Wafa gye twava ffenna ne tujja ku mawanga ne tukkiriza nti ngenda kukola naye okwekuumira omukwano. No, okay, let's do it like this. Yes. Like, let's just program nzije nkulabe. I think it will be better. Nyamba. Manyi kye ndiko wano? Olimba. Ndi ku muliro, ndi ku kyokya, wallahi fwa. Just olaba okulinda nja kulinda okulaba. Naye kampeereza ndabeko ate sitinjira ndabalabako mumwoyo gwozikakkane. Nimba kwatako. All right, I will drop. Enakosendekera. Kati. Later. Ojja kasangako nga surprise. Kanine mukwano naye tokola ekintu kyonna kino ekigenda okumenya omutima. You know I can't. Love you. Love you too. Bye. Miss you. Thank you. Kankwerekereze ogenda okole. I'm going to thank you more. I'm going to thank you more when you send what I want. Gwe nogwe. And I'm going to send you too. Okay? All right. Be waiting. Bye. Back simu yange. Shift ye natera okuddako. Nze manzijako. Kale, take care. Wasagala nakujjako. Really? Kale, take care. Nenga tolwawo bibuuza. Nalimba. Bibuuza kwa. Bibuuza. I really did not bibuuza. Ciao.